Olutalo lw'Enkoko lwazaalira abakyala ebizibu era nga twogera essaawa zino mpaka nakati. Omanye ddala mu Buganda by the way abakyala tebakkirizibwa nga kola ki kubanga balya nkoko. Osegedde abannaffe bali abava mu Eastern Uganda bagiyita enkoko. Osegedde. So awo wennyini mulange njagala okubanga kutusako emboozi nabasinga mwadde mungamba nkola emboozi ya Winnie Nwangi ey'enkoko ningamba sijira wamunyo makulu nakatwakalabye nga akabadi si Lawrence natugamba kabadi stanti bintu bya kuyiya edi chicken atunde enkoko ye ate Winnie Nwangi yasirise netugamba why not katuje tubaletere footage ono munange nga tuchairako omusajja amanyidwa nga edi chicken wali ekamota abasiribu basingadde balirawo nye enkoko neze enkoko yange njira watamale wamachali wange tamale nkola musizaako nyo keep that chicken coming nze ne mukyala wange tujagala nnyo so keep that chicken coming ne Lawrence bayirenge namuleta watamale kasoka kubemu awo kuchitamale Friday no Lawrence zijukiza nenda kutwala neda Friday ja nenda kutwala Miss Independent after wata Miss Independent twala Lawrence watamale kati munange ndi chicken ono nga tunyonyola emboozi ye n'obuzibu bwe bwavudde ne mwana muwala amanyidwa nga Winnie Nwangi Winnie Nwangi nga akwate kubo nga akola ki nga agenda bwe yagenze eyo okulya enkoko nga bamugamba order with cash nga fokodi kumbe Winnie Nwangi center zina kusimu kati Winnie Nwangi bamugambye lindako ne yekyanga so ebizibu byabaddawo ebityo naye nga njagala nkutuseko edi chicken nga yogera ku nsonga za Winnie Nwangi nengere Winnie Nwangi enkoko gyamuleetedde obuzibu ne Winnie Nwangi tannavaayo kwogera ku nsonga zino however fe tulowooza nga abaserebu jazz nebyozo by'abaserebu jazz we think era tulowooza nnyo nti nno and this was a what? A stunt. Omukulu ogamba otya Edi ni bulungi nnyo waliwo ebintu byetwalabye ebitambula ku social media obuzibu buvaawa obuzibu buva ku kasoma wange gwendudde naye ebbanga naye yatuuka olwalunaku lwa mukaaga watuuka wano n'apaakinga yapaakinga wabweru nsindika omuntu n'amukolako so omwana gwe twasindika okumukolako amukolako bulijjo namugamba era nga luli kule bukweta nkunyonyera ku sande system eriwo ya order with cash okufuna empeereza ennungi Winnie Nwangi nagamba naye lwaki mumanyira abaana ba Edi mulowooza sirina ssente ko ye si bwe kiri naye ye system eriwo ko ye binaamala bbanga ki ate omwana namugamba nti kati waliwo wakiranja waliwo naye almost tubamaliriza gwaddako tukumalirize mukama waffe obwenge mwana nga ayogera naye mubwetwaze kati Winnie Nwangi kyali kisinza okumunyiiza kumusaba order with cash ate ngaolwedde omwana yamunyonyodde engalule gwe nakugamba so Winnie Nwangi kyeyakoze n'anyiiga n'emmere teyagi order n'agireka n'akwata essimu ye n'akuba ebifaananyi bya restaurant yaffe nze bimanya nti biwedde kubanga ye nga Winnie Nwangi senga yabadde n'ensonga pasono nga alina conference gyagolwezi kati yandirwa namba yange etagirina yandisabye enamba yange nankubira nambuuza nagamba Edi nze nga kasitoma awo lwaki kino nekino naye ate nga serebwazi bwe nenyumirizaamu nensanga tampagira n'okumpagira naye ekyanewunyisizza nga ndaba abantu b'enjawulo bankubira nga sinatunula ne ku social media gena okukakana ng'ebintu abitadde ku social media nti ebimere byawamu bikute mutawaana okuyiti nti emmere gyaludde ng'alya taleetanga na complaining waffe nti emmere nti yakoze eti naye n'apostinga kubanga n'okugitwala teyagitutte kati n'ebifunga teyabitutte era ne looya wange yadde asuggestinga tumukushuingi naye neŋŋamba no sijja kukola ekyo kubanga omuntu ayambeererawo bbanga lyonna bw'aba akoze kino omuntu bw'akolera ebirungi bingi olumu n'akola ekibi tomukyawa so yensonga yabuti kati nze nvudde okukiryalinga linnya lyaffe nti Winnie Nwangi ekintu kyakoze si kituufu ddala Winnie Nwangi omaze naye ebbanga ki Winnie Nwangi mwengera kumala naye mwaka mulamba
so katagenze nga Eddie Chicken abantu abamanyidde mbadde ku street nga bwenjokeza enkoko nga sinatugana kukola restaurant myaka 17 Winnie Nwangi nga tanatandika na kuyimba abantu bategeera Eddie Chicken so abantu balaba nga nkuddeyo nenkola ekintu ekifaanana bweki nga ate emmere yange bagiwoomerwa abantu basanyuka nnyo tiri sereba atajja basereba ab'enjawulo bajja wano naye akola order newomusaba order with cash talina buzibu n'alinda nga baani Moze one goods plan bashira gashuma ne bakezi bakati tiri atajja wano tiri atajja wano bakasuku tiri atajja wano bajjawo olw'esaaviisi zaffe ennungi so ate teri atakola nsobi ne bwakati bwe nti waliwo ensobi gye twakoze nga Winnie yanditugambye nti kino ne kino tekyansanyusisa so people out there nsabandi amawulire ago si matuufu ddala nga Eddie Chicken Point tuli okubalereza ekirungi mwaka ku mwaka tusobole okugenda mu maaso kati Winnie Nwangi ogenda mukolera ki Winnie Nwangi nze sirina kyamaanyi kyengenda omukolera kujjako ye mbadde nsaba ye ng'omuntu ategere nti kyakoze kibi bwabanga alina engeri gyasobola okukiryalinga kyeyataddewo nze kijja kunsanyusa naye abantu abantegeera kyokola nti nagambiro yange kugenda musuminga kubanga nze abantu abamanyi bamanyi nga Eddie Chicken ne services ze bafuna wano bazimanyi so oba yabadde enjaga emukubya nti bagamba nyonyo enjaga sikimanyiiko era kasoma wange nze mbadde mwenyumirizanga era serebu wange era kyekintu kyasinze okunnuma nebbanga lyange lyemberedde ku street ate ntuuse ekintu ndi mu kizimba kituuse wekituuse ate serebu wange teyanzira wansi so mwekyo tinsaba nti bambi Winnie Nwangi nsaba bambi bwebanga tulina we twamunyiza ko katusonyiwe naye ate bambi kibeera bwe kityo obubaka obusembayo eri abawagizibwa obubaka obusembayo eri abantu bange mbasuubiza nti ffe nga Eddie Chicken Point wano tujja kubaweereza services ennungi ever and ever in case nga wabaddewo kamise kona akabaddewo tukkiriza nti eri atakola nsobi tujja kutereezaamu okyamutandika bizinensi eno baleeta okufunanko challenge yonna challenge nagifunako siru nga nkyali ku street nga nkyakolera ku street omuntu najja nagamba nti mutabaniwo yampadde enkoko naye teyataddemu karekodi nebiwooma bulungi yakoze bwati naye nakugamba nga kasitoma ate kikusanyusa nnyo okuwulira nti omuntu akubulidde ensobi yo n'ogitereeza naye ate sikwonoona linnya kubanga ye simanyi mu kulowooza kwange nalowoozeza nti oba Winnie Nwangi yadde alowooza nti wano yajjawo ng'omuntu ow'amaanyi wano abantu ab'amaanyi bonna balira wano bajjawo so bwe balaba ebintu nga bino ate bagamba Eddie omuntu owaffe ate kiki so ezo ensonga za ne Winnie Nwangi naye era tukyamwetaaga nga bwe yaliwo ku lwaffe ensonga za